tugeza okubalaga nti okwagala waliwo embale sinatuukawo, waliwo okwaka, waliwo n'okwagala. Naye embale nkyanyumya wano nga nkyatudde, omanyi mbozi y'omukulu eyo Sami yaganye gituula mu nnyo, ajja kutuulanga mu kiboozibozi nnyo. Mbozi nagivuddemu bangambye nkujja kumulamwa kati nze njaleeta kiboozibozi kyange kunyumisa. So eyo tuvuddeyo kale onzijukiza story eyo. Omutima kintu kinene nnyo. Mutima omwoyo gwo we gutuula ne mwoyo mutukuvu kwatuula ne Yesu kwatuula. Okitegedde omutima Yesu omwoyo mutukuvu kwakola ki? Omwoyo gwo wekola ki? We gutuula yentebe y'omwoyo wo, yentebe y'omwoyo mutukuvu, si ntebe kisenge, kye kisenge kya Yesu. Kakati ebintu ebyo bw'omala kubiyingiza mu mutima gwo, wabaawo ebintu ebimu ebitakwagaliza nti obeere n'okwagala kwa Katonda, gy'emizimu n'emisambwa, kubanga gyo giba giraba mu nsi y'omwoyo, giraba ne Samike ne gimulaba. Aitewo Samike n'abadde nsaba ekiro nga nsabira programu yaffe, Katonda nandaga nti waliwo aba agenti ba Sitaani abatugoberera, naye kyemanyi amaanyi ga Katonda gajja balokola, balinga bana bali ku channel yaffe eno. Bwe bali kati balokole mmanyi kyokola. Twagala balokoke, temubatta, leka balokoke bajje bawe obujulizi wano. Mbu musumba yatwogerako. Omutima gwo, mutima kintu kikulu nnyo. Omutima wegulwala making sure nti guwone. Bino nti boyfriend yamenya omutima n'osigala ng'oli munyiivu, omutima n'olwalira ddala, bagita ki hysteria. Hysteria. Kati nze ng'egi batamenyanga ku mutima nyinza obutakimanya oba hysteria oba insteria simanyi. So omutima gwo okwagala kwa Katonda we kutuula, tokkirizanga omusajja oba omukazi okugumenya. Wakiri wamenya bagenda kumenya omutima teekayo ekigere. Wabagenda kumenya omutima teekayo mukono. Boyfriend agende n'omukono oba girlfriend etamenya mutima. Obudde bw'omala nga mutima gwo mulwadde. For example, nafunye abakazi basatu nga bansinkira message ezikaaba. Bona baawonye emitima, n'abagambye mmwe muleke kukaaba wano. Waliwo mission gyenkoze ng'eriko omuzimu ogw'amaanyi ogutambula. By the way, twayokeza bannaye Mukama, singa tuba ne kamera twayokeza ebyabwongo, nabadde nkiyalabidde. Waliwo omukazi eyampise esaidize Bulenga ne twokya ebyabwongo. Netagayo kamera. Kamera emu temala kati emirimu wegityo kugenda kulaba byetokyeza kola biki. Netagayo kamera naye munnaye nkyagattagatta kulaba. Omutima gwo gukuume nga muyonjo, nga guli smart. Okitegedde? Muntu wabanga akumenyeza omutima, tobeera nga mwaka ku mwaka ng'oli ku kintu kimu. You are going to lose the heaven because your heart was broken. Okitegedde? You don't need to sustain that sickness on your heart. Omanyi kanyonyole kino, love is spiritual, love is real, love is good, is perfect, is sweet, is powerful, is wonderful. Chite, it is like honey, it is like chite nga wo yagala chita. Some love is sweet. Yes, that is love. Love ya Katonda bweto bweri eyimiridde ku ebyo bintu. Mukama yebaziwe. Nangamba nti wherever you do, you sin, omutima ne gutandika kuwunyako katono ne weenenya, musaayi gwa Yesu gujja ne gukola ki?
ye ne gujjawo ekivundu ekyo n'otereera. Yes, wabaawo ebintu ebimu gwe bye wakola oba bye bakukola emyaka egyayita ne weerabira ku byenenya. Ukitegeera? Oba bye wakola oba bye bakukola ne weerabira kukola ki? Ku byenenya. Akatima ko kayinza okuba nga kali mu kuwunyawunyamuko naye nolekereraawo maybe kubikola ebibi no stopping and no gamba why mbadde ngudde kansituke. No, it's not like that. Bw'obanga ogudde toli supposed to kusituka busitusi. Situka ogende ku mavivi okole ki? Wenenye. Yes. Yeah, kwagala kwa Katonda tekuyimirire ewali kivundu. Kati okwenenya okutuufu nenenya ntya? Oyina okwogera ekintu ky'okoze oba ekintu kye bakukoze n'omuntu gw'okikoze oba n'omuntu eyakikukola. Ontegedde taata? Katugeze Pastor Edward ekibi wakikoze ku Sami. Wenenye tulabe. Ngenda maaso ga Katonda ne mugamba taata nsaba onsonyiwe ebibi byonna ebyaleetereza Sami kunkole akabi. Olusi waliwo ekintu kyonna oba sitaani oba ki nenenya enkola z'omubi zonna nazo ntukuze n'omusaayi gwo. Bw'omaliriza ng'ogamba Mukama nkimanyi Sami yakikoze out of understanding. Waliwo ekintu kyabadde kyemwambadde kutuuka kukola ekintu bwekityo kunkola kintu bwekityo. Mukama nsaba naye Sami okole ki? Omusonyiwe. Musonyiwe ebibi bye byonna byankoze mu kulaba, mu kutunula, mu kwogera, mu actinga, byonna bikole ki? Bimusonyiwe. Kakati womala bw'otyo obulumi obwo n'otandika to heal yourself. Lwakuba tubuuse mbali sinatuukaawo there's power which heals heart. Waliwo amaanyi agawonya omutima. Amaanyi ago gawonya omutima gali ku muti. Omuti guli kumpi n'omugga mugulu. Ekikoola ekiwonya omutima eddagala weeriri amaanyi ago weegali agawonya omutima gwo gukuluma. Oba waliwo akuhatinze, oba waliwo akukoze bubi, oba waliwo akunyiiziza, oba naawe wennyini waliwo gwo singa ekintu kyo ekikwambadde, singa muzimu ogukwambadde gukuvaako n'otegeera nti guni namukoze bubi, give it time like few hours or one day, go back mugambe gundi nsonyiwa. Then waliwo ekintu ekirala ky'olina okukolerawo oba ng'olina omuntu gw'ohatinze, there and then wakugamba ekyokoze bambi kinkoze bubi ng'olaba akaaba, go down on your knees omugambe nsonyiwa if possible. Why nti when you go down on your knees oba weetowoozeza mu maaso ga Katonda oba teweetowoozeza ku ono gw'onyiiziiza ne character etuukiddwawo, ne character ebaddewo, ne action gy'okoze, oba wenenyeeza mu maaso gaani ga Katonda n'omugamba nsonyiwa. Why nti Katonda akolera mu bantu, atambulira mu bantu, atuula mu bantu. So toyina kugamba nti nze nagenze mu maaso ga Katonda nenenya. No, reach him, reach her. Kyensinza otegeera nti wensobya omuntu wemba ngenza okwenenya mu maaso ga Katonda nenenya nganze naye nemwenenyezaako reaction gyakoze nga munyiizizza, then if possible ne mu buntu wano neŋŋenda nemwenenyeza physically, awo kiba kigenze. Kale tweyongereyo. Yeah, so bw'omala kumwenenyeza bw'akkiriza, that healing power comes there and then. Singa mumala kukkiriziganya ng'oli agambe kale nkusonyiye, healing power comes there and then to that person whom you have broken the heart. Is it broken over? Agete bamenyanga ku mutima era simanyi oba guba broken oba guba simanyi naye oyo ye bamumenya omutima oyo ayinza oba akimanyi. Naye Sami totulimba kuvamu kyogamba kuvamu toyinayo buno girlfriend mu buto sorry wali olina mu secondary senior 1 senior 2 awo anti ku ssomero baali bansindise kusoma
so nafokasinga nnyo ku bitabo. Naye gundi tolimba maaso ga Katonda asamike lwakuba nti toyagala mama w'abaana ategeere ebibuuzo bireme kuba bingi ekiro ng'ozeeyo waka. Nali ngenze ku ssomero okusoma era nasoma n'empita. Kakati simanyi nali nnyo focused mu kusoma ebitabo. Katonda awakana ki? Kakati Samike tumuveeko. Naye Samike tompakanya ate. Nalabye nga tugenze nga oli mu kyaki nga bakugata empeta. Simanyi empeta eyo tugenda gifuna ddi embaga eyo tugirye. Kibuuzo. Obadde ogamba weweenenya. Sebo, obadde ogamba nti weweenenya maaso ga Katonda. Leka tukolere abantu. Maze Edward, katukolere abantu. Obadde ogamba weneenenya nenfukamira wansi neneenenyeza Katonda neneenyeza on behalf of gwensobeza nengenda nemwetondera n'omwetondera. So ye asking for forgiveness ebewe entuufu. So ngoka oli amaziga gakuyitamu kiki? Sijja kuddamu kulaba. Aba mukyala wange nkutumiddeko nkwagala nnyo era gwe kimanye gwasinga. Empeta. Empeta. Kolwo. Empeta amazima, that's true. I saw him nga bamuteekako empeta. We were celebrating. Yeah, kolwo. Obaddi? Kolwo ngenda kuba omukyala wange empeta. Yeah, so at least mitima abantu kati bateredde gojja balaba nga boogera. Yeah. Kakati womala kwenenya kuno kwengambye direct, that is what we call hand in hand and touch to touch and face to face. You don't need kwenenya weka ate nga wakoze ensobi n'omuntu. Yes, you need to go to him or to her, you settle down. Bagamba nti unless babiri nga bakanyiza oba kiri mu Bible. Unless nga babiri bakanya bagenda kutambula ki wamu. Simanyi bulungi Luganda naye nkimanyi abantu bange mwantegedde. Ekirala kiri nti babiri we babeera Katonda abeerawo. Kitegeeza wali obadde omenye okwagala okwa Katonda okubadde mugwe ne kubadde munze. Bwe nkunyiiza nenkola ekintu ekimenya omutima okwagala okwomba nkugobye. Mwoyo mutukuvu tatula mu kavuyo, Yesu tatula mu kavuyo. Tweyongereyo n'olugendo olw'eggulu. Tuli kati tubadde tuli ku kikwenenya n'omutima wangeri gye guvunda and all that. Tera wenneenenya eno omusaayi gwa Yesu gujja ne gunaazawo ekivundu ekyo. Kasaseenenya ekivundu kijja kuba kiwunya bankwate bankasuke kasasi. Okuwona ddagala weeriri mu ggulu eriwonya emitima. Yep. Ekirala waliwo omuntu alina okubeera nga akumenya mutima every day nga akumenya omutima. Kubanga yangamba waliwo abantu bali dangerous, balimu enkola ya sitaani. Ye buli kadde abeera akola ki? Akumenya. That person, what you have to do, you have to give him all her space. No muviira, that is not, you can tosobola kwekanya naye. Banga Bible egamba mbulira gwoyita naye nkuwulire ki? Empisa zo. Singa Samikenzi abadde mukubi wa kibaala wa kiduula nange nandibadde ki? Nga nduulinga nga mbaalinga. Yeah. So mbulira gwe mpita naye kubulire ki? Kakati gy'okoma kubeera n'omuntu akumenya omutima naawe agenda kusiiga ebiyise ebyo ebigenda kubeera nga bimenya ki? Abalala emitima. Awo wennyini mbadde ngenda kuleeta ekibuuzo ekibadde kigenda ate controversy endala
ate tudde mu topic eyo naye mukama ankomyeko mukama yeebale ne kati ka topics ziri ezi luli we twali wano nagamba ali eyo ng'asobola okusomesa ku family planning nga musumba kwa kino kyonna kireseeyo naye family planning yagiramu awo nga musumba naye nabyeko abali redde osomesa baŋŋamba bali redde naye sisobola kuteeka mbagamba whatsapp me bannaye buli aliyo nga yagala okusomesa whatsapp me tujja kwogera nze siina buzibu okitegedde whatsapp me ng'oyagala kubuulira njiri eno nagaana taata nedda kambabuulire abakyala bannange nze nabagamba nti byenjogera sibipanga oba seeyiiya naye nabalaga nti abaana boboose nga when they are supposed to come here bobo blockinzeeyo eri babaayo babo they are there ate tojja kugaana mazima kubanga waliwo omukyala yanyiize nnyo nyonyonyonyo n'atuuka n'alumba omu ku bawala abakola gurupu abali mu gurupu namugamba oyo mulimba yagenda wa mugulu lyawajja ne kamera natulimba because I talked about it sagambye mukambo wale nagambye ekintu kiri ekyo wekwekebera wekebezi mutima nokola ki ne wenenya that is it. Omukyala yani wafunye ku linnya lye naye muwala naye mukazi mukama yamuwadde magezi namu blocking na mu ignoring. That's how I train my people. Abana bonna bentendeka kuweereza. That's how I train them. You are not supposed to converse with someone who is like that. You goyina obudde obwenenya wenenya kuki wakoze eki nze nsuubira nze okwenenya nyina kwenenya nga nyina gwensobezza obanga nkoze ekikyamu wemba njogera mazima sisobola kwenenyeza nzije ngambe nti bannange ensonyiwa okwogera amazima tekisoboka. So ababagala okusomesa about family planning because omukulu ono yandikikoze naye wanaakikola era tulina bingi ebyokwogera kate we mugamba ndakikola mujja kukyetikka nti era byayogera kati ngaabo balina endowooza eyo kati njagala omuntu with no connection with you tusomese ku family planning kubanga nange ng'omuntu nange ng'omuntu nyina bye sikkiriziganya nabyo nga maybe neetaaga kusomesebwa ontegeera waliwo yaŋŋambye nti Katonda yaleeta alina family planning ye mukwano gwange we yaŋŋambye nti omukyala wabeera nga breastfeedinga tasobola kufuna lubuto. Yes, ekyo nkimanyi kubanga nze nga sinnatandika kukola this nali nkola ku TVM nga nkola health show show ya byabulamu era eyo guni nagikolako topic era nkimanyi naye ekyo kibeerawo ng'omukyala ayonsa bulungi omwana we nga waayina okumuyonsa emirundi ndowooza egitakka wansi w'emeka olunaku. Ekibuuzo kiri nti mu mulembe gwa kati ani akikola? Olina omuyonsa ebitakka wansi wa mirundi 3 olunaku ate okumala emyaka emeka ani akikola? Tuyonsa abaana mwaka gumu n'oleeta maid tigwe ku mulimu bakuyita. So tetugenda gendayo eyo leero. So tujja kireka awo ne buli omu ayagala okusomesa WhatsApp me kati then nyongeddeko topic endala, topic ya marriage kubanga ku nsonga yo gyoyogeddeyo akumenya omutima nga akumenya omutima buli kaseera mute. The question is wemba nagattibwa ne mukyala wange naye nga sikyamutegeera menya omutima buli kaseera akola ebintu sibitegeera mba nyina kugenda siwe kiri kate we tugenda nga mujjayo ebyawandiikibwa nga mugamba
Katonda kyagasse tewali bakola ki. Tweyongereyo n'olugero vaawo awo. Toddayo. Tweyongereyo n'olugero. Okay. Kakati engeri gye twenenyamu ebibi byaffe yaŋŋamba nti that is it. Mbu kabeerani kobeere nga wanyiiza nga si mulokole gwe wanyiiza oba nga toli mulokole. Kino kyo ki applyinga everywhere. Lwaki yaŋŋamba nti nga tewali kwagala ku nsi, ensi teyandibaddewo. Bantu bonna bandibadde beefumita paka kwasembayo naye neyeefumita n'akola ki? N'afa. Nti okwagala kuno kwa Katonda kwe kuwaniridde ensi eno n'abantu abagirimu kulema kwetta nnyo. It is the love of God. Yes. Tubadde tutunamaliriza bulungi ebintu tuveeyo. Okay, kale katuveeyo ne tuvaayo. Kati awo ku meeza kwenyini ne wajja Bible nerabika n'aŋŋamba nze ndi kigambo. Ye kennyini yagamba nze ndi kigambo, bantuma butumi kukola. Kitange yantuma kola ki? Kukola. Kati nannyonnyola ekigambo nannyonnyola ebiri mu Bayibuli, n'agamba Bible yonna esigala nga eweewa ekitiibwa, ne muggulu bagisamu ki? Ekitiibwa. Weewaawo nti Katonda asukulumye. Weewaawo nti Katonda akoze eki? Asukulumye. So nanyumiza n'aŋŋamba buli kigambo kyonna kiri mu Bayibuli kikozi. Teriyo ekigambo kirimu ekitali mu Bayibuli ekitakola ki? Ekitakola. Ekigambo kyonna kyoyogera nga kya Bayibuli kikola ki? Kikozi. Ate kisinziira ebigambo byoyogedde mu Bayibuli n'eri mugulu babirekodinga byebiri. Gwe byomanyi mu Bayibuli samike mugulu kugwe ku likodiyo bimanyikiddwa nti manyimu olunyiriri bwe ruti ne bwe ruti. Ate wentuuka ku lunyiriri bwe ruti ate olwo ndunyumirwa nnyo. Era bamanyi bulungi ne paati gy'osinga kwagala okukola ki? Okunyonnyola. Naye wambuusiza nnyo kubanga tubadde tunatuuka wali nti okwagala kiri mu Corinthians 3 Corinthians ekyokusatu. Okwagala tekulimba, okwagala byonna ebyo tebabina. Sinakubuusaako, nze ŋŋambye kwenenya. Okwenenya tukisomesezze kyo kiwedde, tetukiddako kuba tukyogedde kumpi ssaawa nnamba, so sibuusizza wali. Okay. N'aŋŋamba nti kati ate awo yasongerawo ddala awo yasongerawo ddala ku lunyiriri olwo luli mu Bakolinso olwo. Okitegeera? Yagamba n'annyonnyola okwagala manya tekwekulumbaza, manya tekulimba, manya tekunonyeza byakwo, nti okwagala n'agamba nti n'owobeera ng'olina amafuta gakulukuta nga bafu nga bazuukira nga tolina kwagala, tolina makulu. Noba ng'omanyi ennimi z'abamalayika nga bwe kyawandiikibwa awo bw'atyo bwe yannyonnyola, nga tolina kwagala, tolina makulu. Noba ng'oli pasita ng'olina crowd nnene naye nga tolina kwagala, teri ki? Teri makulu. Noba ng'olina ssente ez'enkanawa, oba oli biliyoniya, olina ebizimbe, olina ki, naye nga tolina kwagala, teri ki? Tolina makulu. Sivuma naye we batebaŋŋamba. Tolina makulu nga tolina kwagala kwa Katonda. Okitegeera? Okwagala kujjawo obulumi, okwagala kuwonya, okwagala kulina amaanyi agawonya, okwagala kukulaakulanya, okwagala kuleetera future yo kubeera bright, okwagala kulina amagenda, okwagala
okwagala buli kintu kyonna, okwagala kulina buli kintu kyonna. Kasita bw'obeera n'okwagala buli kimu kyonna ky'oyaayaanira okifuna. Okwagala kulina obugaggawo, okwagala kulina gwe ennyumba yo, kulina emmotoka yo, kulina byonna by'oyaayaanira wano ku nsi. Kwagala kwe kubirina. Okitegedde? Tojja kugamba nti nze saagala abantu, sibaagalira ddala. Nakyawa kisolo kye bayita omuntu. Naye oyo omusajja yagamba bw'ati, nakyawa ekisolo kye bayita omuntu sikyagalirako ddala. Ne mugamba taata, otuuse n'okutuyita ekisolo. Ffe tetuli bisolo, tuli bantu. Okitegeera? So okwagala kutandikirawo woolina abantu b'obeera nabo mu nyumba. Okwagala singa omuntu yenna akyankalana mu nyumba, okwagala kuli mu ggwe kulina kuwininga kiri ekikyamu oli ekimulimu. Okitegedde Samike? Toli supposed kufuluma ennyumba nga waliwo omuntu yakyankalanye. Olina okutuula naye n'omanya ekizibu kiriwa paka wanaakakana. Until what point do I give up? Kubaira wagambye wali watusomeseza nti omuntu akunyiza over and over and over and over again mwesonyiwe. So until what point do I be like naye kati omanyi kiganyi? Until many years. Until many years when God speaks. Katonda ajja n'ayogerera. Ekintu bwe kikusuukuluma kyova olaba just nkonako, kyova olaba some marriages can't stand. Kyova olaba ng'osanga omusajja yalema kuwasa. Oba omukyala balema kumuwasa. Naye yaali wano akaaba munaye Mukama. Omusajja naye bwamufuna amutwala nga kasasiro. Abasajja babbula. Kituufu kyoyogedde, kituufu. Kati ate ekyo saakibagamba nti mugulu namba y'abakazi esinga y'abasajja. Kituufu kyoyogedde. Abasajja tuli babbula nnyo. Kati we kijja abategeera tuli batono. Nedda sigamba nti abasajja babbula, nedda. Every woman has his own husband. Ate waliwo abamu kwegamba bo nga si bakuwasika, bo babeeraawo bwe batyo. Naye ate bo abo mubegendereza baba basinaacha. Kyekyo nakiwulira eyo nga tuli mu high school nti gundi sinaachinga boyfriend wange oba kyekyo batera kuba kyekyo. Engeri gye nali nnyo ku bitabo saabiwulira nnyo. Okwagala kunene nnyo. Singa tunyonyola okwagala oyinza okugamba bannaye nze nasubwa, kwagala kunyuma. Bayibuli egamba olina okwagala mulabewo, naye tolina mufuula mukwano gwo. Bwatyo bwe yaŋŋamba. Oyinza okwagala mulabewo naye tomufuula ki? Mukwano gwo. Kubanga ojja mugamba, ojja kutuuka wano mugamba enkya njagala kugula mmotoka, akuteege akutta akuggyeko ssente. So musonyiwe tomufuula muntu wo. Ensonga eri obadde ogikonyeeko era oyagala njinyonyole nti olinga ogamba singa oba n'omukyala ng'akunyiiza buli lunaku ng'akumenya omutima. Olaba omukyala bayenda kuvuma ng'omulaba ebyaddala ebitagatta bingi. Kaakati ekintu kiri kimu. Bayibuli egamba okuggyako obwenzi. Okuggyako obwenzi bwe busobola kwawula omuntu ne bbaawe oba n'omukyala we. Eyo Bayibuli. Naye kitegeeza nti omuntu okyasobola kufuna chance zimuswabira n'akyuka. Bw'agaana kukyuka londayo omuntu omulala mumubuulirire. Bw'agaana kukyuka tugamba myaka n'emyaka olaba kintu kiganye. Bw'agaana kukyuka ita musumba. Bw'agaana kukyuka Bayibuli egamba nti oyo muntu mukwate mumusuule mumugyewo abeere nga mu kasasiro.
tobuzaabuza atandise kati kutukyankalanya kubuzaabuza ng'otuuse ku wagaano kyuka njagala okyogere musuula ntya kasasiro kakati aganye musumba ndeseki tumuzabidde ogambye bayibuli egamba tumukwate tumusuule kasasiro nze Sami musuula ntya kasasiro kiringa bogamba kati omuntu mujje mu mutima gwange kati takyangasa alindako anti kakwe kujja omuntu mutima nogamba n'omwesonyiwa oyo bonga omusudde omutadde ki bali very well lwaki otyo kyogera kankifune bulungi n'abaleyo bakitegeere wembeera nyina omukyala wange ekisookera ddala bayiba egamba okuggyako obwenzi bwe bwawula ani naani si we kiri kitegeeza omukyala owange we mukwatira mu bwenzi twawukana si we kiri ekyo kiryoke teri ebyo nti ate musonyiwe naye sokolinde leeta ndi ku byosomeseza olyoko nnyongereko ekyo kakati waliwo omukyala bamugamba nti bawo omwenzi n'agaana naye ng'akimanyi ki mwenzi nagamba mwe mulimba bange mwenzi atya tasobola kwenda naye nga baawe aye atambudde ekyalo kyonna kimazeewo naye ne bamukwatira omuwenzi baawe ne bamugamba jangu olabe era omukyala n'avaayo n'agenda n'agula olugi asanga baawe nga mwali n'omuwala teyayomba naye yakwata sadde namugamba yambala ngoye musajja n'ayambala namugamba amagwe toli mwenzi bano bakuwaayira naye amukwatidde mu kikolwa ekyo si kye bayita obugwagwa oba omukyala oba omukyala kakati omukyala yali amaliridde kukyusa musajja we ekizibu onzijeyo mangu oyagala nnyo okukubawo nnyo topic eziba sensitive mba njagala nzitegeere bulungi n'ali awo azitegeere nze kansooke ku kye wasomesezza n'ekyo tukitutte anti kati omuntu omanyi nali mpuliriza pasita omu ku kyoyogedde era yawasa omukyala ye omulala naye era yagamba omukyala era wabiwulira nti omukyala bamukwatira mu bwenzi so mu kusomesa kwe yayogerawo ati nti musajja era yagamba bayibo egamba obwenzi kasita omuntu ayenda musobola okwawukana kati n'akinnyonnyola ati ndowooza we mugenda okujjira ekyo kyewaddala okuŋŋamba nti omuntu ayenze kitwale ng'emmere gy'olabye nga bawandulamu ye example gye yawa n'agamba emmere olabye nga bagiwanduddemu ne bagikuwa okole ki olye kiri ku ggwe okugamba kangisabire ndye oba okugamba nze eyo sikola ki kati oyo omukyala alabika ye emmere yali asobola ogirya yali asobola ogirya ontegedde ekyo kikkirizibwa wadde bayibuli egamba obwenzi osobola ofuna omuntu wo wadde ayenze ne mwesonyiwa ne mutambula si we kiri naye ekigambo kyawano kigamba obwenzi bwokka bwe bukola ki busobola kwawula abagalana lindako Samike nina ensonga za family z'empandolinga I'm handling some issues of families ate gwe tokonawo nnyo. Let me tell you ladies abasajja